omwana w'omuntu nga bitwala by'olunaku lwajjo akoze ebintu nkumu ebisoomooza Katonda naddala ng'ayita mu tekinologiya okuyita mu kuvugibwa emyoyo emibi egya sitaani ky'ogenda okulaba olwaleero nkakasa ate kyakwewuunyisa nnyo era bw'obanga ddala okyali mukkiriza ng'okyaliisa bijanjalo mpiso weekube mu mutima omanye nti obudde buweddeyo mu bintu abasajja mwe bayisa obubaka bwabwe obuvuula omutonzi mulimu emisono gy'ebyokwambala era bw'oba teweegendereza osobola okwambala ebintu ebitendereza Lucifer nga tomanyi mu ggwanga lya Amerika waliwo engatto ezaafulumiziddwa nga zino ziriko obubaka bwa sitaani obw'enjawulo era nga zaatumiddwa Satan Shoes. Engatto zenjogerako ziri mu nkola eya Nike Air Max 97S era nga zaafulumiziddwa ab'emisono okuva mu Brooklyn aba MS CHF. Engatto zino okusooka kankugambe nti zaatunze okukamala obumazi mu kiseera kitono nnyo bwe kiti nga kyazijje ziteekebwe ku katale olunaku lwajjo. Engatto zitoogerako si za layisi zigula busanga mwennyini nga peeya eri ku nsimbi dola za Amerika 1,018 mu za Uganda ensimbi zisoba mu bukadde 3,700. Engatto zino ziriko akabonero ak'omusaalaba nga muvuunike akabonero akakozesebwa ba tempo ya setaani mu ggwanga erya Amerika. Engatto yemu eriko akabonero ka pentagram akabonero ke tuzze tulaba ennyo n'obubinja bwa Lucifer obw'ekyama songa era engatto yemu eno eriko n'ennamba 666 ennamba y'ensolo era nga bituze tukulaga wano. Ekyamazima sitaani yeeyololedde ku ngatto zino n'akamala kubanga musoole yaazo munda yataddemu omusaayi gwennyini ogw'omuntu guli muli gwesunda. Ku ngatto zino tebaakomyawo wabula baataddeko obubaka okuva mu Bayibuli mu kitabo kya Luka essuula ye10 olunyiriri lwe18 awagamba nti nalaba sitaani ng'avudde mu ggulu okugwa ng'okumyansa. Mu ngatto zino ezijjira mu kabokisi akanene ddala mulimu obupapula nga bwe kibeera ku bintu ebisinga okuli ebizoogerako saako n'enkozesa. Waliwo akapapula akamu okuli obubaka obulaga nti oli muntu omu alina ennamba eno ey'enjawulo mu nsi yonna. Kino kiva ku nsonga y'okuba nti ku nnamba ziri 666 kusookako ennamba ekulembera ebeera ey'enjawulo ku buli ngatto ezifuluma era ng'eringa ennamba ebeera ey'omuntu oyo abeera aguze engatto zino. Kulikira obubaka obuddirira obugamba nti be hope you ate it. Suubira nti ogikyawa. Ekyamazima ebigambo byennyini bibuzaabuza. Mukama ekyamazima asaana atusaasire kubanga abasajja bayiseewo nnyo mu kiseera kino kubanga engatto zetwogerako zaatongozeddwa ku mukolo gwe gumu nga n'omuyimbi Lil Nas X atongoza vidiyo y'oluyimba lwe Montero oba olumanyiddwa Call Me By Your Name. Mu vidiyo y'oluyimba luno okumanya gye tulaga wazibu Lil Nas alabika ng'akka okuva mu ggulu okudda mu geyeena era ng'ayambadde bulungi engatto zino zitwogerako mu bigere bye ng'era bw'atuuka wansi asanga yalabika okuba Lucifer ku ntebe ye bw'atyo n'amuziniramu amazina. Kigambibwa okubanga mu inki omumyufu yateereddwa mu ssoole z'engatto zino baatonyezzaamu ddala omusaayi gw'abantu ogwagabiddwayo abakozi okuva mu kkolero lyazo. Engatto zino zaatongozeddwa lunaku lwajjo kyokka njagala okukutegeeza nti zaaguliddwa mu bbanga eritaweza wadde eddakiika. Ensonga eno kati ekutte akati mu ggwanga lya Amerika yonna ng'abantu abakyalimu ensa beewuunya ekintu kino ekyakoleddwa era ng'obubaka bungi obutambula ku ngatto zino. Mu mbeera eno kampuni ya Nike esazeewo okuddukira mu mbuga z'amateeka ng'eyagala okwesammula eby'okukola engatto zino era ng'eyagala aba MSCHF bayimirizibwe okutunda engatto zaabwe zino eza sitaani. Kampuni ya Nike egamba nti singa engatto zino zigenda mu maaso n'okutundibwa kyakuleetawo okuzitabula n'engatto zaabwe ekika ekya Nike Air Max. Aba Nike era bagamba nti baagala kkooti esalewo nti bo tebalina kakwate n'aba MSCHF naddala bwe gutuuka ku ky'okukola engatto zino era nga batidde nti ebintu bino byandibaleetera obuzibu. Kino bwe kibeereddewo nga waliwo abategeka okusibira kampuni ya Nike ekikookolo nga bagamba nti ekintu ky'engatto za sitaani ekiri mu butereevu. Ensi eyo gyetuuse muganda wange era buli kiseera olina okuba ng'oli mwegendereza kubanga emisono gy'okwambala mingi nga gikolebwa kuva wa